Ng'abantu emitwalo 8 bateeberezebwa okufuuka abamuzibe mu bitundu bya Rwenzori. John Nyandera, ssentebe w'abamuzibe mu bitundu bya Rwenzori, asoomozezza gavumenti okutunuulira engeri ey'okuziyizamu obulwadde buno obuviirako abantu okuziba amaaso. Ebitongole ebikukola bujjanjabi health centers okulora ngu bakola prevention ya blindness omu Rwenzori sub-region habwokuba kufa amaiso tikirikirungi nikikesha emigisa y'omuntu okwetaba mu nkurakurana y'ekicweka kye. Bino bituukiddwako mu lukiiko olw'okwebuuza ekiviirako abantu okufa amaaso olubadde ekabundayire e Fort Portal. Nyandera ategeeza nti abantu 8 ku 100 abafa amaaso obulwadde buno busobolera ddala okwewalibwa era gavumenti yantunulidde engeri y'okubuziyizaamu. Mu kiseera kino bannayuganda emitwalo 5 be bagambibwa okuba bamuzibe era ng'okusinziira ku Nyandera omuwendo ogwo munene ddala. Nyandera asoomozezza bamuzibe okwekolerera olwo abazirase banaabasangira babayambe. Okutandika kwekora ekyo kitukusobora tuleke kulindira abantu abandi kwijja kutumanyira tutakatandikira. Najula Beatrice nga ye muwandiisi w'ekibiina ky'abamuzibe mu Rwenzori ategeeza nti bamuzibe basobolera ddala okukola emirimu egibatuusa mu kwesiima singa baba bafuddeyo. Habakuba abantu baitu bengi abafiira abatarikweza bambi nibakira kwetiinira noburona ganyo ndasobora nyowe ruhanga wange rero nyizenta rero nyo ruhanga wange biki. Asabye gavumenti erafubanire okulwanyisa endwadde z'amaaso ezivaako abantu okuziba amaaso ate asobola okwewalibwa. Ezimu ku ndwadde ezimenyeddwa ezivaako amaaso kuliko olukusense, okusula obubi n'okubulwa ekirungo kya vitamin A. Abamu ku bammemba bagambye nti bamuzibe baasubwa okulonda okw'omulundi oguwedde olw'okubasuulirira. Abatakweza batagende muno mu kukoma mu primaries bogenda okubara nojja kwesanga alimu muntu omu obundi babiri bonka kyonka bayingi okukira bona balema. Josephine Kugonza okuva ekyenjo gyategeezezza nti pulojekiti za gavumenti zibaleka bbali. Ekibiina ekigatta abamuzibe mu Rwenzori kizingira mu disitulikiti okuli Kabarole, Kamwenge, Kyenjojo, Bundibujo, Ntoroko, Kyegegwa ne Kasese. Geoffrey Mutegechi Arali yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.